nze gw'oyogera nange nalondesa ne mu 62 njagala n'okubuulira byamukama nga nakumuteereddewo wali tamanyi kyakola ngaba NRM tebatangira njagala n'aba NRM babalazo nti nankubadde president ali eno akati mugende muyitire egindi kuli kakikola kirikuwa obubaguzi busosozi. Yes, gyetukedde onaku olwaleero mukwano gwange atugoberera nga Engineer Simon Byabakama ono nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda ebigambo birungi si birungi bwino amaze okuzuuka bambega bajja no Museveni abatambulira ne President Kyagulanyi Center mu Mitembo bano bakwatiddwa bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ne bambega abalala abamaze okubeera nga bazuulwa obanga bagombwamu obwala era nga bano babadde munda mu kibiina kya NUP wabula nga bano nsolima eziwedde emirimu. Seggona akali amaggwa onaku olwajjo yavudde n'ayasa ebyama ono yategeezeza nti omusajja amayiddwa nga Samathias Walukagga Mulumba okwesimbawo yasindikibwa President Kyagulanyi Center era Seggona alumiriza n'agamba nti alina bwino byonna ogenda biwulira. Omusajja eyawambiddwa owe Kenya ababiri okuliko Bob Nzaji kw'ossa munne amanyiddwa nga Nicholas oyo kaakati bino byongedde okubeera nga bitabuka era General Museveni gyamaze dde okubeera nga giwunya amaaso gamukanuse. Jjukira nti bano bakisinde ekimanyiddwa nga Free Kenya and 62.5 movements be baakwatiddwa kati eggwanga erya Kenya bamaze okulangirira ekiddako kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso. Katikkiro avuddeyo ku nsonga za Museveni n'agamba nti ono Museveni agenda kubulira nga agwa mu kyokya essaawa yonna kyokka nga ye Nadduli akakasizza ensi n'agamba nti lwakuwagira NRM akadi etakyakyusa naye Museveni ye muntu omu kubasinga enkwe abasinga okuba ababi mu ggwanga Uganda. Bino byonna biddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga President Kyagulanyi Center yastopingiddwa onaku olw'eggulo okugenda eyiganga era ng'ono ne kampeyini zonna yazisazizzaamu n'agamba amala kunnyonnyola Simon Byabakama kw'ossa abakulira poliisi bamubuulire oba mu kugenda okuloonya akalulu agenda mu bumenyi bw'amateeka. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Alhaji Mwanga Kivumbi ono nga Deputy President owa National Unity Platform mu bitundu ebya Buganda akawaŋŋamudde ayasizza ebyama ono akankanyiza ensi mukwano gwange ebigambo byongedde okulanda. Nze Eke Master atanatwegattako twegatteko sookolabe bino ebyabaddewo onaku olw'eggulo nkomewo nkubulire olwaleero ate kitolekedde ekyo kya ddala ddala. Motoka kyolengera eyo eremesa President okwolekera gye tulaga. Motoka kyolengera eyo ekika President era emulemesa gyalaga. Eri UP 5-4-7 bagalako na President era avuddeyo. Bagalako na President era avuddeyo ababuuze ekigendererwa kyabwe. Emotoka kyolengera eno bagalako na President bagala mukoona era bagalako na President emotoka kyolengera eyo. President afuddeyo ali mutambuza bigere ababuuza munjagaza ki. Emotoka kyolengera eno bagalako na President lwagezaako okuyitawo bamulemesa. President omusajja oyo bamuta kityo President lwagezaako okuyitawo bagala mukoona era President afudde mu motoka bagala kuta President omusajja ayagala kuta President huyo munyivu. President afuddeyo amubuuze kyamwagaza. Mumukube, shoot him. Bwe bityo bwe byabadde olunaku olw'eggulo akawungeezi k'eggulo amawulire twagakoze wano gonna wagawulidde era wagalabye gwe atambula naffe ku mukuto ogw'enkyukakyuka. Kaakati nno President Kyagulanyi Center ngezaako okuwa ekifaananyi ekituufu ono gye bamuyisa bw'aba agenda kulaaleze oba okuba kampeyini. Tubadde tujja tubibalaga mu live naye kati njagala mbikulage mu motion ng'eri ssiro oba mu kutambula empola empola. Kaakati eno gy'olaba gy'ayolekedde ebyo bye bimu ku bikubo
byagenda ng'ayisibwamu nga yeetooloozebwa ng'agobeddwa mu nguudo ennene eza koolaasi. Jjukira nti ono y'omu ku bannayuganda abakulu ddala era balina okuweebwa ekitiibwa era bawa omusolo nga gwe gwowa nga nange gwempa. Sooka olabe enguudo omusajja bamuyisa mu bibira, bamuyisa mu nsaalu, bamuyisa mu bigundi wansi, baagala mu motoka gaseerereyo. Nakutegeeza ensonga lwaki bamuyisa eno. Oluvannyuma lw'okwera nga Museveni tasobola kutalaaga Uganda yonna, kati abalina amaanyi ne ssente okutalaaga Uganda ono asazeewo okukozesa poliisi n'amagye. Bino byonna omusajja mayindwa nga Ali Haji Nadduli oweeruweero ate erya Ntama yavuddeyo n'agamba nti Museveni mumulaba bulabyawo naye bino byonna n'okuteekawo opposition. Omusajja yakakibwa bukakibwa amawanga ag'ebweru ng'agamba ganaagamba gatya. Era ono abadde alina opposition nga yagyeterawo ng'ekolera ye. Kati opposition entuufu ng'eya NUP kasita yajja bweti mu ggwanga Uganda, kati mwami Museveni n'ajjayo kalaze entuufu. Haji Nadduli agamba buno bwonna bubeera busosoze bwennyini obwolekeddwa ensi, era bino byonna tebikuliyetinga mukwano wabula byongera bukyayi. Tuze tubalaga embeera mwami Kyagulanyi mwatambulira nga n'olunaku olw'eggulo yawaliriziddwa okusalamu kampeyini ze ezabadde zoolekedde ejjinja eyiganga. Era ono n'agamba akooye okuyita mu nsiko ng'omubbi okumuyisa mu bibira nga ensolo. Ayagala nnyonnyolwe lwaki bino byonna bigenda mu maaso. Haji Nadduli abyogeddeko, nkomewo nkwongereyo. Nadduli yeewuunyizza lwaki poliisi etutuza aboludde oluvuganya lwokka aba NRM ne baleka okulya butaala. Ng'aba NRM tebatangira njaga n'aba NRM babalazo nti nankubadde pulezidenti ali eno akati mugende muyitire egindi kuli kakikola kirikuwa obubaguzi busosoze. Ono agamba nti enkola y'ebibiina ebingi eyaleetebwa akalulu k'ekikungu akakuba mu mwaka gwa 2005 ewa ebibiina ebyenjawulo ebbeeta okwetayiza mu byobufuzi. Kubanga singa obalese ne batambula ne bagenda gye bagenda ne boogera ne bavaayo ate anaalwana anaavaawa. Munnansi Katalemi nakulabula akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama okwewala okukola ebyo ebiswaza ekitiibwa kye eky'obulamuzi. Omulamuzi Byabakama ate nga ye chairman w'akakiiko nemuga nti weegendereze ensi egenda kuggulako emisango be baba bayoola abantu ne babaggalira nga babaggalira mu 2021 n'otonyega nagenda kutegeeza mulamuzi nti mbuduuku lwomwe bwe musibiddeyo eriyo abantu bange abatalina misango babo sinawulira ku ddoboozi lyoba erivaayo kunyonyola butuufu wabyakola gwe basiba mu 2021 ng'emyaka kati 5 egiyise talabanga na ku kkooti oyo yezza musango ki. Kaakati nno bino bye tuzenga tubategeeza buli lunaku olukya erugenda maaso mu ggwanga Uganda, kubanga batuuku ba ttooki tuliyingiza ne tulaba ebigenda maaso oba olyawo. Kati bano bonna boolaba be baana abato ddala abamu ku baasombeddwa nga bagenda wali eri kulaale okujjusa n'okulaga nti General Museveni alina obuwagizi mu bantu oba olyawo. Kati abaana bano b'amasomero okutandikira ku primary zonna amasomero mwami Museveni gyagenda nga ayita gajjibwamu abaana nga bw'obalaba bonna ne basombebwa ne baweebwa emmere ne baweebwa soda. Olwo abaana bandigenze mu maaso n'okubeera nga basoma tebasobola kubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga basoma kubanga babasomba busombi ne babeera nga babateeka ku laleza omukulu abeere nga akubya ekifaananyi ekiraga nti ono ajjuza abantu gye buvuddeko. Mwalaba ekkololo era ono baamusombera abaana abayitirivu ennyo abasekendule ne mbalaba abaana nga bakyusa emijoozi nga basigala mu yunifoomu era nga balala bajja ku yunifoomu nga basaako emijoozi egya NRM era nga bwenkulaze bano abaana abato ddala abazze nga basombebwa. Kati mwami Museveni oluvannyuma lw'okukizuula nti amazima gennyini gy'alaga yonna abantu tebabeerayo, abantu bakuŋŋaanye abantu basombe era ono mu kukizuula nti eggwanga lya mukoowa ensi ya mukoowa yavuddeyo ne gye buvuddeko n'agamba nti mbeegayiridde munondeyo ekisanja kimu bambi bwe mumala okunondayo ekisanja kimu sigenda kuddamu kubeesibako yadde okwesimbawo mmalirize ebyo oba olyawo ebikyagaanya okuggwa. Awo nno ensi neeyongera okwebuuza nti mu myaka 40
byolemeddwa okukola mu myaka 4 okakasa otya nti myaka 5 onaasobola okubeera nga obimaliriza. Kaakati no bannansi ne bagamba togunywa oguwanda wano osaagana muliro. Era ebibiina bingi ng'obubonero bw'obulaba wano ku lutimbero olw'omukutu gaggadde ogwa AKTV Media Uganda ampuliriza. Bino byonna by'ebimu ku bibiina ebyobufuzi ebyazze nga bitondebwawo era okusinza ku Honorable Ssekabira agamba nti ebibiina bino byonna ng'oggyeko ekya National Unity Platform byonna byafandingibwa Mwami Museveni okubeera nga bano bamuvuganya. Kaakati nno bwe baamala okubeera nga bafandingibwa Mwami Museveni abeere nga abavuganya, kaakati nno teyamanya nti wagenda kujjawo NUP ekibiina ekiri independent ekyetongodde nga kyo togenda kubeera ng'okitwalira mu nkwawa. Era bangi abakibaddemu ezibadde nga nsolimaze nnyini nga bwe nkutegeeza mu ntandikwa nti muno mwalimba Mathias Mpuuga. Kaakati ne Sseggona akali amaggwa atandise okwogera ebigambo ebitajja mu myaka gye, ebitajja mu kitiibwa kye, ebitajja mu linnya ly'alina. Ffenna omusajja ono tubadde tumulaba nga tumanyi musajja wa njawulo nnyo, wabula ampuliriza emala kutonnya n'olaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Omusajja ono Sseggona akali amaggwa yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo. Era ng'ono yatuuse n'okugamba nti omuntu yenna kasambeera nga mulina eŋŋombo nti tasobya, tawabulwa, taddibwamu, ekibiina kiba kibalemye. Kaakati ono butereevu nnyo yabadde alumba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, kubanga ono eŋŋombo yamuteekebwako abaana abalwanirizi b'eddembe ba foot soldiers ab'enjawulo ku gurawundi beppo n'abo abali ku intaneti. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso nga Mwami Museveni kimaze okukakasibwa nti ne bw'aba agenze ku laleze, ne bw'aba atambula, tewali muntu n'omu kabeere omulema ateekako Mwami Museveni okulaga ensi live ye. Kaakati nno ekitongole kikwasaganya ku by'empuliziganya oba amayengo kyavudde butereevu nnyo ne bakakasa ensi nti buli akola live yenna oba oli ku Facebook, oba oli ku YouTube, oba oli ku Twitter, oba oli luddawa, togenda kuddamu kukkirizibwa kukola live, kubanga ne mukama waabwe mwagaana okukola live ze. Abaana bonna baagaana okukola live za Museveni. Kaakati nga live ze batambulirako ze za President Kyagulanyi Ssentamu, kyokka ng'ono bamuyisa mu bisaalu, mu bisiriko, mu bisenyi, mu bibira, naye nga yonna gy'agenda ayita asanga Namungi ne Namungi w'omuntu abemberedde ku makubo era nga amulindiridde. Bano bongedde okubeera nga balaga ekifaananyi ekibi okwetolola ensi yonna, era bagezezzaako okunyigiriza Mwami Kyagulanyi okubeera nga gye bamusindika waakiri balemesa abantu okugendayo, naye abantu bagamba olimba. Jjukira nti ono abadde akuba enkuŋŋaana ez'enjawulo naye nga mukwano gwange tabeerangako mu kibuga. Kati bino byonna okukola ogenda mu maaso ebibiina ebyaggulwawo, sooka owulira akatambi kano katono nnyo. Ensolima zino bampuuga ate nkomewo mukwano gwange. Ensimbi nga si byangu era netusalawo tukoleko ebitono byetusobola okukola. Bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza, kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinensi, bwekikulembera ekigalewo oyingire ebibiina ebirala. Okutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi si kintu kyangu. Omuntu ne waba abadde prime minister nadda ku opposition okuleka nga opposition bamuwadde ekifo, naye bw'atandikawo ekibiina tekisobola kubukala mu bantu bangi mu balabi. Si kintu kyakuzannya omuntu okutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ne kibukala mu bwongo bw'abantu. Era kyokulaba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja nnyo. Kachanga atandikawo ekibiina kino ekya NUP abadde unpredictable, kitegeeza ki mu Luganda? Nga akola ebintu by'otasuubira ne tukizimba kyekimuleka okubeera ng'awangula okubeera ng'akitandikawo, n'agenda n'afuna omuntu gwe batamanyi n'azuukiza kibiina n'akizuukiza buzuukizi ng'agamba we naawandiisa ekyange bajja kiremesa mu gavumenti n'azuukiza owedde ekyewandiisa edda. Mugenda okubimanya nti n'obukulembeze bamubawa n'obukulembeze babumuwa ne bakikyusa nga bakijja mu mikono gyabwe abannannyini kyo nga bakiziza mu mikono gya Pulezidenti oba Kyagulanyi Ssentamu nga kiri nga kyaggwa dda. Obutambi bugenda okufuluma nga kyaggwa dda. Si kintu kyakuzannya. N'okutongoza ekibiina yakitongoza nga tebyamanyi, kubanga okutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi kintu kizibu nnyo. Era ebiseera ebisinga ebibiina by'obufuzi bitandikawo nga biri mu gavumenti, ng'abanene mu gavumenti babikoze eki be babifandinga okubitandikawo. Era n'owolaba ekyo ekibiina ky'NUP nti Pulezidenti wa Uganda bwe yaggulayo ebibiina, bonna abeewandiisa abatandikawo okugula, bonna abaggulawo ebibiina bonna okuleka ekibiina kya DP ekyaliwo kedda ne UPC nga kyali kyafugako dda, naye ebibiina ebisigadde byonna ebyatandikawo byonna ebyewandiisa
byalimu omukono gwa gavumenti. Katokita kyangu omusajja okukola ekintu ekyo n'aggulawo ekibiina n'akiyingiza mu bwongo bw'abantu. Byonna ebintu azza bikwata miti. Kyova olaba abasajja abakulu balaajana nga bagobeddwa mu kibiina nga bamiddwa kaadi nga balaajana tebalina wakuddukira. Si buuza Mpuuga yakitandise wakirabye kyamulemye. Buuza bonna abazze batandika ebibiina. Teswambala myaka egi kyetaaga ensimbi empitirivu nnyo, sente nnyingi okukibeezaawo. Omusajja yasooka bwogu najja afuna omwogezi omu. Nafuna omwogezi omu, oluvannyuma nafuna General Secretary ne babeera basatu, nafuna Zaake ne bawera bana. Bajja mutendera kumutendera mpola. Era olabye abantu be yawa obukulembeze abasangoledde ekintu kyabe kivudde nga abajja ne bakyeyunga mu bweyunzi be bakoze emivuyo. N'okugoba Mpuuga bwali buwanguzi bw'amanyi okuba y'omu ku baali bazze okusaanyawo ekibiina nga bagati genda kuba gavumenti yakola buli kantu, gendayo oyawule n'amugoba. Si kintu kyakuzannya. Era bwe tugenda Tanzania Chama cha Mapinduzi yakyafuga, bwe tugenda Kenya bo bajja bakola bagulumingawo emikago buli mulundi, bwe tugenda South Africa ekyamanda yakikyaliwo, bwe tugenda ewa ebibiina si kyawo kyakutandika. Kakati nno bino byonna nga bikyagenda mu maaso mu ggwanga Uganda, tutunulidde ekintu kimu otukyusiza tutya obukulembeze bw'eggwanga Uganda okubuteeka mu mikono egy'abannansi busobole okubeera nga bava mu mikono egy'abajambula abasibira mu bbwa oba bakulu bano bamukwata mmundu. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, twasonda ambuleerazi. Muganda wange Kakeeto saagala mwerabire twasonda ambuleerazi, naye nabategeeza gye buvuddeko. Omusajja gwe twakwasa pulojekiti bambi yafuna obuzibu bw'atyo n'atomerwa, era musajja wattu akyakuba bukubi ku mpemba wemba. Era ono akyalwanagana okubeera nga adda engulu, teyazirika teyafa naye yayisibwamu bubi. Era yatutegeezezza ampuliriza nti essaawa yonna omusajja agenda kubeera nga adda ku mulimu. Olwo ambuleera zaffe twali twakuzitwalayo ng'ennaku z'omwezi 30 waatererera wonna tugenda kuzikwata tuzitwale ku kitebe tubeere nga tubalaga mwenna abaatuyambako okubeera nga mutusonderako nti ate mweraliikirira wadde tuludderuddemu naye abasajja tubikwasaganya ebintu. Kati wuliza omusajja amaitwa nga Deputy President wa National Unity Platform, omusajja Alhaji Mwanga Kivumbi, ono yavuddeyo ku nsonga ez'Abannayuganda abagenda nga babongeta n'ebigambo nga beebuuza lwaki gundi fulani andi fulani yamiddwa kaadi eya National Unity Platform. Kaakati era ono n'agamba mwenna abatidde ate mulina kubeera nga mutya kubanga NUP yateekawo enkola ey'okuyitwamu okufuna kaadi. Kaakati ngo yatafunye kaadi ng'ate yeetaba mazina g'enkima n'atyo emikira okumukonako oluvannyuma oyo aba alimba era tabadde munnaffe. Haji agamba nti omuntu yenna eyamiddwa kaadi ali credible, alina potential, era omuntu oyo alina vision ey'eggwanga Uganda. Yoyo yavuddeyo nga bwolaba Big Eye, nga bwolaba abantu abalala bonna abavuddeyo ne baga nti tugende n'oyo gwe bawadde kaadi. Ekikulu si kya kifo wabula ekikulu kya kulwanirira ddembe lyaffe na kukyusa buyinza mu ggwanga Uganda. Kati ono agamba bano bonna basegona akali amaggwa bino byonna bye bakaaba ne bazunga ku mitimbagano ne bazunga ku mikutu gya radio ne bagenda ku ma TV n'omulya ku CBS wuuyo ku NBS era TV njagala muzitunulire. Omusajja ono zaalagako agenza ku NBS bwe yavuddeyo yagenze ku CBS emikutu egiteagalye ddala NUP. Era omusajja ono gye yaddukidde nga munne amanyiddwa nga Mathias Mpuuga, era emikutu gyaddukirako nga kitegeeza nti bano bonna be bamu. Mwami Kyagulanyi yategeeza tubamanyi era tujja oba mwagala oba temwagala, ne bw'onooba oli munene ng'ofaanana otya ekyaffe ojja kukifuluma, tetujja kukkiriza kukola nansolima. Ne bwe naasigala omuntu omu nja kukola nzekka naye nga sikoze nansolima. Kati bano bonna bye bakwata ebisubi, ono omusajja Sseggona n'ayogera kino n'ayogera kiri, oyo yenna palapase agezaako okwesiga akazigo. Era ono okumanya tabadde munnaffe nga tali ku nkola za kibiina na kulwanyisa Mwami Museveni agenda kujja independent. Naye mbasaba mwenna ewali ambuleera woba olonda wokka nga Haji Deputy bw'ategeezezza bw'ati. Gye baagala oggula abeesimbyewo bakandideti be nabe bayitewo nga tebavuganyizibwa. I know 1 or 2 or 3. Era bakandideti abo bagenda mu review. Mumpuliriza tukole science oba amazima. Mbagambe ezo nazo ze babawadde zaagudde buki mbamanyi bye baagala okuyisaamu nga ki independent. Wakyaliwo district nga
positions nga 3 ezitanalangirirwa. I want to assure you, the party is just double checking. Ebeere so sure the candidate gwesimbayo abantu gwe bakola ki bwe baagala. Tekiri mu mutima muki mubi. Nakino sewufu tokyetondera nnyo. Omani, when you behave normally in an abnormal situation, you are abnormal, you are what? Yourself. Enkuba sengejja, abo abalina kamera zaabwe ne basigala awo ng'ebakuba baba bayitaga kutwalako ebitabika. Kati ebyobufuzi bye tulinamu tewaba abalimba mutuli mu normal democratic dispensation kyebintu tubikola ng'ebibiina by'obufuzi bye bitandidde obikola ki obikola. No, tukyali mu dictatorship. Mu dictatorship totambula oluguudo olulimu ebinnya bw'oluvuga straight oba mulalu. Oba olina okukola ki okuweta amakoona. So senga tukusanga ku kiguudo ekiboofubofu kirimu ebijja kirimu ebyala bw'ovuga kiki straight tebakuyita mulalu bagamba omusajja oyo muki mulalu. Nokyo tetuli basiru butamanya nti oluguudo lwetuvugirako lulimu ebiki ebinnya. The party takes the necessary step mu candidate selection to ensure we place candidates where they will win and the party will win. Tekiri haramu tetukyetondera tuli arrange Kampala. Waliwo baagala nti we are going to apologize lwaki Zahara never tuwanga kyeyabiri voted nga kirimu interest ya party nga okusigaza Kampala tutambule bulungi tuwangule bulungi kyetaaga kumuliza ti makinde mu party yaffe tukikola era tetukyetondera. Mutegera okugenda nga mwetondatunda ku bintu bye tukola nga tubikiririzaamu sewufu. No, no, it is in our interest okukola ebituufu pate yaffe ewangule. Era temugenda mu media ndaba binarrative madde nfuokinga nnyo binarrative and all media houses ezibirimu we are marking them bateka kinarrative lelelele. Yes, okyali ku EKTV Media Uganda atanaba kubeera ng'otwegattako nja kusaba kikole mangu genda ku subscribe button okone ku button eyo oluvannyuma okone kade ebigambo bisigale nga biteredde nga buli kawuli ketuteekayo konna oba buli ggulire eryakagwawo osobola okubeera ng'olifuna era osobola okubeera nga obitegeera. Olunaku olwajjo navuddeyo ne nkutegeeza omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika ono nga ye honorable owa Makindye West butereevu yakutte abantu be omwabadde maama we n'abantu be abalala abakulukulu ne boolekera ewa mukyala Babi Kyagulanyi. Wabula bino byonna byaliwo nga ne campaign tezinaba kubeera nga zitandika naye nga amawulire ga munda nnyo naye oluvannyuma gafulumiziddwa. Era ono yagenda delegate y'abantu ewa mukyala Kyagulanyi oba ewa mwami Kyagulanyi wali emagere bw'atyo n'agezaako okusangulawo eŋŋambo zonna ezigenda zibungeesebwa nti omukyala ono ayagala President Kyagulanyi ssentamu. Era ebigambo yagenda okumaliriza baavaayo balidde n'okulyanga n'okunywa banywedde ng'omukyala Babi Kyagulanyi Itungo yamukakasa n'amugamba byonna mbadde mbiwulira era nga mbimanyi bulungi nnyo. Bino byonna biteekebwawo kubanga omwami wange alina erinnya kubanga omwami wange alwanyisa mwami Museveni era bano bonna ababyogera ba propagandist ensolima eziwadde emirimu kaakati zino zonna zitumibwa butumibwa saagala weeraliikirire genda okole emirimu gy'eggwanga. Ebigambo bino byogerwa Babi Kyagulanyi Itungo nga bali wali mu maka ga President Kyagulanyi Emagere ampuliriza nga bagezaako okubeera nga bakola reconciliation oba okuddiŋŋana oba okutabagana awakati w'omukyalo ono Zahara Luyirika kubanga yabeeranga e Makindye ng'ebigambo abiwulira era ng'abiraba n'abeera ng'ali ku tension etabangawo n'abeera ng'ali mbweraliikirivu n'abeera ng'ali ku bunkenke mpaka lwe yasalawo n'alumba omukyala Babi Itungo First Lady Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza ensonga era ogenda okakkana ng'omukyala ebigambo abitegedde. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ebigenda maaso n'okubeera nga bikolebwa byolaba ebyo ne zijja amaazi ezibadde zigezaako okubeera nga zitagaza intaneti ne zigitagaza ne zigizza eno ne zigizza eri ne tubeera nga tubaweereza ensonga wano nga zikwatakwata ebintu nga byekwata nga netiwaaka mbi nga sigino zibula. Omusajja abadde atambula n'ejjaama ono yamaze okubeera nga azuulwa era omusajja ono kimaze okubeera nga kikakasibwa akolera mu kitongole ekya Electoral Commission oba ekikwasaganya ensonga y'ebyokulonda. Era kakati nga twebuuza omuntu ali mu kakiiko ak'ebyokulonda alina okuyamba abantu n'okubagaidinga nti wano wakyamu wano wabi abeera atya nga ate y'omu kuba alina zijja amaazi ezibeera nga zitambula n'omupulezidenti waffe okubeera nga alemesa enteekateeka n'okuswiminga live okubeera nga kifaananyi tukikuweereza nga kituufu nnyo okuva eyo yonna pulezidenti gy'aba atambulidde. Omusajja ono
kigambibwa mbu akola mu kitongole eky'ebyokulonda ekikulirwa Dr. Simon Engineer Byabakama. Kakati nga twebuuza omusajja ono yatumwa butumwa era nga yamutuma ye Dr. Engineer Simon Byabakama oba jama omusajja ono yajijjawa okubeera nga atambula nayo nga buli walaga ne President Kyagulanyi Ssentamu abeera ne jama eno. Yabaffe twebuuza lwaki omusajja ono abeera tutambulirako nnyo, lwaki agenda natambulirako ku bakandidate abalala atali waffe wa NUP, kubanga abalala bonna mbalabye nga ne bakuŋŋaana ne bagenda mu kifo ki ne bagenda mu bibuga tebabagezaako kubayisa mu nsiko yadde mabbali, naye bano tebalina yadde omulema abasemberera, tebalina yadde mu kiggala ayita we bali, tewali yadde omulalu asembera we bali, nga kyamala dokakasibwa nti bano bonna zaali project. Kati njagala nkuzeeko e Makindye West ew'omukyalo Nzaala Lwirika osooka owulire ensolima, ulire ensolima. Breaking news gwe munnankyukakyuka, waliwo olutalo luli ku internet wano. Museveni yalukumyemu omutwe asindisa abavubuka abatubaddengamu naye nga baabwe, batubaddengamu naye nga babe, ng'era bo balinze kutuukiriza mishoni ze zitya. Bajja ne beefuula bawagira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu namala nagamba naye ebyo musimanyi Ambulera ze sijja bironda oba mpuliriza, ng'ate olutalo luno luli wakati wa Ambulera ne Mmundu ne bamukwata Mmundu. Okiwulira? Kati Museveni ayagala kuteekawo mbeera eraga nti oba osanga tulina bye tutaakoze abaffe ne beekyanga. Njagala okitegeere kino, tewali munnankyukakyuka yenna ayagala ggwanga lye kukyuka bino bintu abirimu. Ababirimu bonna batume bali ku mirimu, ne bw'omunnyonnyola otya ensonga ng'asobola ogitegeera nga n'omusiru agitegeera yeefuula atabitegedde n'asigala ng'akulaga nti ye waliwa wamu ye tomubuulira sijja kulonda Ambulera. Njagala okitegeere nti Museveni wakolera wano. Museveni ye mission gy'asinga okwetaaga, kubanga Museveni kyasinga okwagala kulaba nga Ambulera egwa, kyayagala era kyafokasinzeeko. Kati akikola atya? Akozesa abantu abaali beeyita abaffe nga batulimu ne beefumba musimanyi oli gwe bawadde kaadi mbunze sijja kumuwagira kubanga mumanyi kubanga biki. Njagala ontegeere bulungi, tulwanyisa dikiteeta. Enkola y'ebintu oluusi tojja gitegeera, ekyo kitegeere. Era ebbanga lye tutaddeyo abakulembeze gwe boobadde ng'olabamu ensa era boobadde ng'olonda bakyusizza ddi eggwanga, ojja kwekanga ng'obwavu busigadde bwavu, enguudo embi zisigadde enguudo mbi, eddagala malwaliro tewali. Bw'ozaala mwana n'amala osoma agenda mu mawanga g'Abawalabu kukuuta ttooyi, omubaka wo gwe walonda omulungi ennyo yakuyamba ki? Ke kali ke nagambye nti nga Museveni waali tewaliwo kijja kukyuka. Oba tututteyo oyo gwe gw'olowooza owensa, gw'olowooza asobola oba gw'otalowooza. Point eriwo enkulu, twetaaga wini ng'ekibiina nga Ambulera twolyoke twengejinge Museveni mu protest vote ng'olwedde tumukubye buli wamu, nga buli wamu akoze emivuyo gy'amaanyi. Naye kati kiki kyakola ssaawa zino? Atuma abeeyita abaffe ne bawanika bulaivu ne bateekamu bafulaga beyala baffe, ne yeefuula amukubamu ennyo ebituli, ne yeefuula kumbe yaakuba mulamwa gwa wolaba Ambulera tiikinga ye waakuba. Oba kitegedde? Abantu abo njagala tubategeere, tulabule ne bannankyukakyuka bannaffe nti Museveni alwanira wa era alwana atya. Okitegedde? Baani abaffe na baani abatali? Omunnayuganda abatunuulire nga asobola obbategeera. Omanyi mwagenda ne muleeta kikampeyini kino musimanyi atadde ekifaananyi ky'omukulembeze ku DP mutuufu, era ogenda obbasanga bonna nga batadde ebifaananyi by'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku DP zaabwe, naye ng'ate bakuba omulamwa. Okitegedde? Nga bakuba omulamwa tetuzikiza. Okitegedde? Abantu bano tulina okubakola ki? Tulina okubejjamu oba okulabula ensi bategeere, etegeere mishoni zaabwe. Okitegedde? Respect. Yes, ku mukutu gwa EKTV Media Uganda tetusobola kuleka vuunike lyonna
nga terikwatiddwako mu ntandikwa nakutegeeza nti waliwo katikkiro oba yaliko katikkiro ono nga wa Buganda amanyikiddwa nga ogenda kubeera ng'omulaba ogenda kubeera ng'omumanyi ogenda kulya ebigambo bye omusajja ono yavudde olunaku olwajjo n'akakasa ensi n'agamba nti nze siriwo okubeera nga mpeebwa era sirina kye nneegomba era sirina kye nneetaaga ku Museveni kebeere emmotoka kakabeere kagaali sirina kye mwagaza sirina kye namuteresa sirina kye mubanja nze ky'okubeera nga ngenda mu State House nga bakatikkira abalala b'endaba abaliko beppo n'abo abaavaako nga bakabaka b'endaba abo abaliko ku nnamulondo ez'enjawulo ne bagenda ne bafukamira n'okufukamira mu maaso ga mwami Museveni nga bw'olaba kyabazinga ow'e Busoga awo siyinza kutuukawo ntuukawo kikozesezza maanyi mangi nnyo era nga bagenda kubeera nga banzita ne banfukamizawo ate kifuba naye watali ekyo nze siyinza kuva wange ngende nsabirize omusajja oyo ono yategeezezza ensi n'agamba nze bwe mba ndi bulungi nga nsabirizza olwo ensi yonna eba eri bulungi kyenjagala kiri kimu ensi Uganda ebeere nga yemu ku nsi ezeeyagaza ezeegombesa ng'omuntu wagenda mu ddwaliro tasooka kubeera nga yeegayirira eddwaliro libeera lirimu eddagala eddwaliro libeera lirimu abasawo babeera basasulwa eddwaliro libeera ddene kati nga bumweraba ery'emukono ng'akalwaliro bulumu bulyawo nga buna naye nga mulimu abantu 10 kati ono agamba bino bye bimugaana ogende wa Museveni era abantu bangi ne bagamba nti omusajja ono tayagala Museveni kubanga ono avaayo n'akakasa ensi n'agitegeeza ebyama ebituufu oba olyawo gwe byotamanyi era ono yayongeddeko mu bigambo bye n'ategeeza nti nze nalondesako n'emyaka egy'enkaaga eyo naye njagala nkubuulire omusajja amanyiddwa nga Dr. Simon Engineer Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda omusajja bw'akiboggo nnyo nga ne byakola tabitegeera byakola tabimanyi yadde n'akamu n'akatono wabula mwami Museveni yalonda bulonzi musajja eyo olw'okuba mumanyi olw'okuba ye Byabakama ate nga wasaidi eri n'amugannomula mu kakiiko ak'ebyokulonda ono abeere nga yakakulira okusinziira ku Katikkiro Muliika agamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso olwo Byabakama nga yagenze n'amukwatamu n'abalaga obuziina oba obunafu obugenda mu maaso mu kitongole eky'ebyokulonda Katikkiro agamba nti amazima gennyini amatuufu omuntu akulira ebyokulonda tasobola kubeera nga yeeyisa nga bw'olaba Byabakama bwe yeeyisa tasobola kubeera nga ayogera nga Byabakama bw'ayogera tasobola kubeera nga ebintu abikola nga Byabakama era ono yayongeddeko n'akakasa ensi n'agamba nti Byabakama byakola tabitegeera Byabakama byakola tabimanyi nga kino kyongera okubeera nga kikkaatiriza kubanga tuze tulaba okulonda okubeera kugenda mu maaso ng'abantu beemulugunya nti wabaawo okubbira akalulu naye ebitongole kino eky'ebyokulonda kisuulayo gwa naggamba tekifaayo nnyo Katikkiro kayogera ebigambo bitukubyeko Daniel Muliika yansoose mu bakulu b'empulira kubanga mu ggwanga lyaffe kati buli omu ayagala okulaba ku pulezidenti buli amulaba toviira yaawo mwami Museveni akyusiza obulamu bw'abantu abamu bazimbye ebizimbe baguza amamotoka abakulu abamu abatutte mu malwaliro ebweru n'ewalala kiki ddala ekigaana Dani Muliika okulaba Museveni amusabe ku ssente eno nsi yo watoola omusolo gye nkubulidde muwe ekitiibwa kubanga ye mukulembeze njagala kumubuulira atereeze eggwanga Muliika okubeera obulungi ng'abalala babonaabona nakyo kibi tize crime simanyi oba olina n'eddiini gy'osoma bakusomesa kugenda kukaayanira ssente oyinza n'okufuuka omubbi kubanga bw'oyagala ssente naye kikulu omukulembeze bw'akola kyenjagala era kyenvudde nkubuulira nti kati mu zino political clubs ate olemeddwa okumbuulira programu ze balina ndyoke ŋŋambe nze na fairinga okumanya nti NRM ena programu eno nesigendayo egundi erina programu anti manifesto sigitegedde manifesto gyoyogerako nebulaaya nali nzirabi ze gwoyogera nange nalondesa ne mu 62 njagala n'okubuulira byamukama nga nakumuteereddewo wali tamanyi kyakola all that wealth of experience mu bintu byonna ekyo kyekikubuzizza emirembe kubanga tolina kyojja kulanga buli kimu okiraba nga kikyamu because of what you have. Nze ndi mu 80 plus. My license to go ne Katonda namwebaza dde okuntuusa wano n'olwekyo bwe ŋŋenda nga sibye siremyuziza muntu naye nga njogedde ekituufu nga bwe nkikubuulidde owulidde nkukweka naye nga sinkanako mwami Museveni kubanga abasinga nga tomwagala Muliika tayagala Museveni genda omugambire ddala nti abo be balabe be abajja ku bantu 3,000,000
nga babagambye okumulaba. Kakati ye nga president yaba opening freedom emulaba oba emutuusako bye twagala. Ate ne bwe sigendayo ne tugamba bugayi nti tunaawandiika ekipapula ne bw'oba gwona okinona ku a certain topic jangu wano nkikuwandiikira okitwaleyo. Anaaba akyanjagaza ati tayagala muliika nga muntu. Era si kyekikulu. Ne muliika tamwagala nga mwamulamu mussaamu kitiibwa nga president omukulembeze w'eggwanga. Jjukira nti Katikkiro oyo y'omu ku bakatikkiro abaalamulira ebbanga ettono ennyo wali e Mmengo, era abantu ne beebuuza omusajja babadde baakamu obwakatikkiro ate lwaki bamuggyeeko, lwaki bamulwanyisizza ne bamuteeka wansi. Kumbe baali bamaze okubeera nga ono bamulabye endowooza nga tajja kukolaganika naye nga bw'olengera munnaffe oli owa sayidi eri oli ali eri nti ye ne ku lusaniya atuula kaakati y'omu ku guruupu eri gye twayogeddeko eri ey'abali bali nga bonna bagwa mu kimu banywa mu kimu balya mu kimu balinya mu ngatto emu, era nga bano be bamu kubagezaako okubeera nga balemesa enteekateeka eza NUP naddala mu Buganda ne bateekawo ekifaananyi nti Mwami Kyagulanyi tayagala Buganda, wabula kyamukisa mulungi nnyo nti ku bantu bonna abeesimbyewo delegation okuva e Mmengo erimu abakulu nga mwabaddemu ne bakatikkiro abaawummula nga mwabaddemu n'abakulu ab'ebikakati nga Omutaka Kayiira Gajuule ono nga yakulya ekika ky'Embogo. Baasazeewo ne baga nti tulina okugendako emagere ewa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu tusobole okubeera nga tuwongayo emikisa gy'abajjajjaffe n'okubeera nga tumusabira n'okumulaga nti Obuganda buli wamu naye tetwawukanangako naye. Ebyogerwa tubiwulira era bingi tubiraba, ababyogera tubamanyi era tubalaba naye tubategeera. Kakati no Sseggona ng'alumiriza nti Mwami Kyagulanyi yasindika Walukagga mbu Walukagga ye yamugamba nti ntumiddwa butumwa nkusiguukulule. I have an opponent, for example, eyatuula nange era n'akyogera ne mu constituency n'agamba nti president yamugamba jja neesimbeko amunzigirewo. Yes, president nakimugamba n'ambuuza nti asobola obyogera nga ali awo, nga simanyi oba asobola naye nze nsobola okubiddamu nga waali teyatuyita. So bwe kiba nga kituufu nga yali talimba then mba nina bwenkanya ki. I have information kubanga n'ekirala tulowooza nti ame novice nti ndi mupya. I have information nti list yakyuse ku ssaawa nvannyuma. Amatu gange tegabeera mu bbanga. Eyali yakolwa akakiiko. Yes. Ani yakikyusizza? Well, saabadde okulaba agikoloboza. Yes. Era indeed Mwami Ssebuufu namulabyeko ku TV ng'agamba ng'ayogera ku contribution y'obukulembeze bw'ekibiina mu kutereeza list eyo. Yabadde ku TV ningamba okay, ate baatugamba bya ku ground n'ebibuuzo. Indeed yasinze yajjaawo ng'asoma bufusamale nga bwe twawandiikanga mu high school n'agamba bana ebyensobye kale baleeseeko kimu kyokka bannanga oluzungu lubadde wali nga clearly naye akkiriza nti afulumya agudde. Naye ekisa kya Katonda nekimuyamba n'akyagwa. Kaakati nno ebyo ebigambo bya musajja amanyiddwa nga Sseggona akali amaggwa MP owa Busiro East era nga yaliyo mu parliament ku kaadi eya NUP, wabula nga ku mulundi guno ono kaadi eya NUP yamuyise emyaganya gy'engalo, era kaadi eno olwamuyise emyaganya gy'engalo ne tulaba amazima amatuufu agali ku mutima gw'omusajja ono. Omusajja ono bulijjo ayambala amasuuti era nga tumanyi munnaffe n'emisango egy'enjawulo abaddewo, wabula abantu bazze bamukubamu ebituli, bazze bamwegeyaamu, abantu nga bamwemulugunya ku gurawundi awo wotabanga wotaliiwo, era abantu bonna ku gurawundi bagamba mwatuwonyezza nnyo okumwa omusajja oyo kaadi. Omusajja amaze emyaka 15 amazima ganyi talina yali yakoze, boogera bwogezi, era ng'ono awoze yannyima eyanziba ye yakubba eyatubba ye yakubba, siina kyenja kubawa kyokka nga gye buvuddeko yasangibwa n'obukadde obukwata mu 600 mu mmotoka ye nga buli omu tebuliiko agamba, era obukadde buno 600 bakanabe abayoza emmotoka eno beetolerako ze baagala, ezaasigalawo
ze bazzaamu wabula bamala okutola ku ssente zino omusajja ono awoze yanziba ye yakubba eyanjavuwaza ye yakwavuwaza n'avaayo mu lujjudde lw'abantu n'ateekawo embeera n'alaga mbu yali abbiddwako miliyoni 600 nga zaasangibwa mu mmotoka ng'agitutte ku kanaabe n'agireka eyo nga n'ebbaaga ejjudde. Ensi ne yeebuuza ezo zonna ssente yali atambula nazo ng'azitwalawa era abaffe zaali zivuddewa? Yali azijja waka, yali azijja mu bbanka ng'azitwala kukola ki? Jjukira nti omusajja ono y'omu ku ba MP abagagga ennyo betulina mu ggwanga Uganda, naye ng'ono abaddewo okumala emyaka 15 nga MP owa Busiro East. Kaakati nno kaadi bwe yamuggiddwako yayogedde ebigambo bingi nnyo nga bw'owulidde, era ono yategeezezza nti kaadi yakyusiddwa ku ssaawa nvannyuma. Ensi ne yeebuuza bwe banga kaadi yakyusiddwa ku ssaawa nvannyuma ani yagikyusizza? Era bamubuuzizza nga bw'owulidde ani yakyusizza kaadi eva emikono gyo egende wa Sam Mathias Walukagga. Ono n'awoza angaazi simanyi yagikyusizza, naye ng'ate ekikwewunyisa agamba kaadi yakyusiddwa bukyusibwa ku ssaawa esembayo. Bw'obanga wategedde nti yakyusiddwa ku ssaawa esembayo kitegeeza ne yagikyusizza wabadde omumanyi yaani tamubuulira nsi. Era ono ayongeddeko nti Walukagga okwesimbawo yasindikibwa mwami Kyagulanyi mbu Walukagga mu bigambo bye ye yamugamba, naye tetujja kusirika, tujja kunoonya ku Sam Mathias Walukagga atubuulire ddala yagenda ddi ew'omusajja ono n'amutegeeza nti nze sandi esimbyewo naye mpaliriziddwa, nkakiddwa, nsindikiddwa mwami Kyagulanyi n'aŋŋamba neesimbewo nsobole okubeera nga nkujjawo. Ebigambo bino bya musajja Sseggona wabula gye buvuddeko omusajja Sam Mathias Walukagga Mulumba yavaayo n'ategeeza ensi nti waliwo omu ku bantu be baali beesimbyewo naye. Wuliriza nnyo wano, waliwo omu ku bantu be yali beesimbye nabo abanene ddala. Jjukira nti abanene ddala mubaddemu Magoola ne Sseggona, era nga Walukagga yategeeza nti omuntu oyo omu ku be yali yeesimbyewo nabo ku bwe baavuganya kaddi ya Busiro East yamugamba nkwegayiridde ebintu bino biveemu nkuwa akawumbi kalamba ak'essente ze miliyoni 10. Wuliriza, ze miliyoni 10. Walukagga n'agaana. Abaffe twebuuza ku bantu abo boolaba olowooza ani abadde alina akawumbi? Era Sseggona ono yayogedde mu bigambo bye n'ategeeza nti bwe yammiddwa kaadi amangu n'embiro waliwo essimu eyakubiddwa ng'eva mu State House Entebbe ne bamugamba tofunye kaadi, kyannaku nnyo tofunye kaadi, tuzzaako ki? Ng'essimu eva mu State House. Abaffe abantu abakolera NUP State House ekulirwa mwami Museveni yali etandise ddi okubeera ng'erumirirwa abantu bano muganda nkakeeto. Omuntu w'omu State House alumirirwa atya omuntu atamuvuganya n'amugamba tofunye kaadi tuzzaako ki? Ow'omu State House alumirirwa atya omuntu amuvuganya ate okumujja mu State House? Kati bino byonna nga bigenda mu maaso na bino bikulu nnyo, ampuliriza sooka obiwulire ate tukomewo. Oyina eddembe okuwakanya ebyavudde mu kugaba kaadi za National Unity Platform kasita okikola mu mpisa nga tovodde kuvuma oba kulengeza bakulembeze baffe. Sooka olabe vidiyo eno tugende mu maaso. Sibenkanya toyinza kujja Sakira Kabaale Bugonzi nojja Kamadi Bugonzi nojja Kiruta Bugonzi kakati babo ndo basigadde batabala bazemu kutegeera abantu abagabye kaadi temuli balambulu kufuna katono twalabire na ku Sseggona tutale kuba bakabalala basewanye na bonna era nze kyovole bagandi nupu najivaamu enda banga mipio myerere babwanye ebintu byakola si bya kitegeevu tevamulanga mpuga akyabasinga. Neewuunya oba ddala omutwe ogwo gw'okozesa okusala oluguudo. Abatamanyi mwami ono bamuyita Wasuwa Miranga. Yakwatira National Unity Platform bendera mu kalulu ka 2021 ng'avuganya okukiikirira abantu b'e Kamunga ku Town Council ey'Erukaya. Omwami ono yali alondebwa polling station emu wabula baamukuba akalulu n'agwa ne kaadi yaffe n'enkona n'enywa. Mwami Mugenyi eyali independent n'amuwangula. Omwami ono adiringira mu bintu by'enkoko, ayina n'ettukutuku. Wabula omulimo gw'omukulu mu NUP kwali kusomola byama byaffe nga wabitwalira Minisita Sempijja oba yali Minisita Sempijja. Kaakati ne bw'olaba bavumirira ennyo Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi baali baagala kaadi ekwasibwe mwami Katabaazi kuba baali basuubira nti mwami Sempijja ajja kusobola okuwangula Katabaazi. Kati oluvannyuma lw'okukwata kaadi ne bagiwa Kiruluuta
banyiiga nnyo ky'ovula abamuvumirira bataddemu entalo z'eddiini ez'ebyalo gye bava. Omwami ono ku mawulire g'ennyina wa reserved force oba wa LDU, ekitegeeza nti musirikale. Era ebifaananyi bye nja bifuna era nja bibawa. Yajja mu NUP kutubega. Alina abaana abakunuukiriza 30. Kitegeeza alina ebizibu ebimumala dhaani okudda ku kibiina ky'NUP okuvuma. Mwami Waswa Miranga, nsaba okukubuuza. Igwe agamba nti tokyali wa NUP kati oli wa Mpuuga, ensonga za National Unity Platform ozinoonyaamu ki? Era kaadi z'NUP zikwatirako waggo wa ADF awagira Mpuuga. Ekyokubiri, mutaaginge Honorable Sewungu ku vidiyo eno. Nakolako vidiyo yawe mabega nenjogera ku Honorable Sewungu, abamu ne banvuma. Naye we mwetegereza vidiyo eyo bagikoledde mu Kalungu East, bitundu bye Lukaya. Wabula mu background mulimu kosta y'omubaka Joseph Gonzaga Sewungu owa Kalungu West. Honorable Sewungu wakutte kaadi yaffe naye olina omulimu omunene okutereeza ground ya Kalungu East. Eya Kalungu West. Kati emmotoka yo ate bwerabikira mu bintu nga bino kya buswavu nnyo. Ekyo sigenda kigenda wala naye mwetereeze. Nze ng'omuntu omukyala Susan Namata mukwano gwange, so nga ate ne Aisha Waliggo mumanyi bulungi ne famire yaabwe. Kati bano abalaga nti balwanirira obuwagizi bw'omukyala Susan Namata, ate mu procession zaabwe balinamu ebipande bya Aisha Waliggo. Kati bakulwanirira oba bakwokesa. Mukyala Susan Namata oli mukwano gwange, naye bano tebali mu kulwanirira, bali mu kukwokesa. Ddayo olabe vidiyo zaabwe balaga balwanirira gwe, naye mabega mu background bawanise ebipande bya Aisha Waliggo. Kati balwanirira ani omutuufu? Ekyokubiri, NUP webeega bakkaadi tenoonyereze, teyagala kumanya wajova. Ekikulu oli mutuuze mu kifo ky'oyagala okukulembera, olina busobozi ki? Sigamba nti bano bakwano bange ba Susan oba ba Aisha Waliggo tebalina busobozi, no. Wabula waliwo emitendera gye bayitamu okulaga obutali bumativu. Ekisooka baateekawo ennaku 2 ez'okukola petition ogitwale mu tribunal oyolage obutali bumativu bwo nga n'ensonga zo zonna ozirambise mu petition eyo. So nga ne bano ekkubo lye bakutte nayo teryali badde bbi, wabula olikoze otya? Abakulembeze baffe obawadde ekitiibwa gwagamba nti olwanyiriza mwannyinaze Susan Namata? Okutta abantu ba ADF obaleese ate nga be balwanirira kaadi eya Susan Namata owa NUP? Olwo naawe n'ogamba nti oli muwagizi wa Susan oba baakusasudde omwongero omukuba ekigo? Njagala mulowooze. Omuntu asobodde okwatula nti nze ndi wa Mpuuga, kyova olaba nalekawo bakyagulanye ndi kuba Mpuuga, n'atuuka n'okuvvola pulezidenti wo nti byakola tebiriimu magezi, toyinza kukwata vidiyo ye n'ogitambuza oba n'ogissa ku mutimbagano gwo. Gwe n'olowooza nti oli mu kulwanirira candidate okufuna kaadi, indirectly oba oli mu kwokesa candidate. Nakuwongera kakasa nsi lwaki ekibiina kyabadde kituufu kimumme kaadi. So nga bino ebikoleddwa, candidate asobola n'okuba nga tabiinaamu mukono, nga n'okubimanya tabimanyi, naye n'abyekangira ku mutimbagano. Kati ono Waswa Miranga musirikale yali mu kamera ayogera ku kaadi z'NUP. Sebo mwami Waswa, abasirikale temwetaba mu partisan politics.
n'okusaba kaadi yaffe ne weesimbawo 221 otuuka okugwa nayo yali nsobi. Kati ekibiina eky'NUP kyo kiviireko ddala. Oli muntu mukulu gwe saagala kuyisaamu maaso naye neewuunya omutwe guno ddala oba ogukozesa n'osala ekkubo. Ku mmotoka z'eruka yezidduka nga ki neebuuza oba ddala osala bulungi ekkubo eruka yaawo. Bino bikyamu. Okwemulugunya oba okuwakanya tekwandibadde kubi nga kulimu empisa. Naye omuntu wa ADF agambye ndi muwagizi wa mpuuga wabula ebipande ebimuwanikiddwako emabega biriko ambuleera. Vidiyo nnyingi zendabye nga tezirina buzibu naye neeyina obuzibu. Eyo kyekibiina kyaffe. Abantu okubanga baweeddwa kaadi nga bava Kabale Bugonzi, that's not an issue. Twagala buweereza. Ate nga ne mukwano gwange Susan ava Bukulula, zonna ziba mu Kalungu East. Kati abava mu Kalungu West mwawuliddeko nga beemulugunya. So mulambike ensonga entuufu naye nga temuwonona kibiina, nga temuvumaganya kibiina, ate nga muyina abantu abatuufu okwogera ku nsonga z'ekibiina, kuba zino nsonga strictly z'abawagizi ba National Unity Platform. Ekikwatagana ne kaadi kiina kwogerwako muntu w'NUP. Awo abasigadde ab'ebibiina ebirala abatulonda era abatuwagira ne batulinda mu bokisi oba kulaale ne tubannyonnyola ensonga zaffe. Naye ono wa ADF musuubira kyamagezi ki kyayinza okwogera mu mawulire? Kati gw'ogamba otya nti oli muwagizi wa Kyagulanyi nga bali mu kuvuma pulezidenti wo ng'oyimiridde olaba. Mwetereeze era mudde ku mulamwa kyembasaba. Lwa Katonda n'ensi yange, nze Ssemanda awangaale Sserwatika lwa ttaka Nantatunga.